bannanga okusirika tekinyamba leero nsaba ensonga zino ensi ezitegeere bulungi ku lutalo oluli e Ssembabule era njagala okubategeeza nze singa nkeera nga nkubiddwa amasasi bano wammanga Honorable Haruna Kyeyune Kasolo Anifa Kawoya Banjirana Faizo Seruwaji ne Dezi Byuma olutalo lw'e Ssembabule lwava okuva mu kalulu embiranye yaliwo mu kalulu mwala benzigwa gye twabbibwamu n'amagye ge baatuteekamu era obutemu obwo bwali buyina kukolebwa mu biseera by'akalulu njagala bategeeza bwe twamala akalulu mission teyaggweeraawo emyezi 5 egyaliwo nga tumaze akalulu basigala batadde drone mu field ne bakifeesi ne basigala nga bannoonya era bwe tunaku Honorable Nakimuli lwe bamuleta ku parliament nasanga Honorable Kasolo ne mugamba Honorable Kasolo waliwo embeera etambula e Ssembabule ey'okufuna bakifeesi bankuba amasasi naye ogimanyiiko ne mugamba meeting ezimu zaatuliwako ku hoteliyo endala ne zitulibwa Bukoma Nsimbi endala ne bazitwala e Rwengo eryantonde endala zibadde nga zituula waddeezi so njagala okutegeeza eggwanga olwaleero babadde balina pulaani y'emu baleese bakifeesi nga bwe mbagambye wali ekamuli ewaffe ku kyalo nga bambadde obukookolo kaakati ne wabanga nkwenanga nti Honorable Namugga nsaba weegendereze wano tulina abakyamu tegubamalidde ne baleeta aba-SFC ne baleeta ewaffe ku kyalo ekamuli mu kalulu k'obwa chairman kengenza okulonda ng'omutuuze incidentally bwe nafunye information mu nyumba ezibaddawo nembako ennyumba mwe neekwese mwembadde kaakati bwe bamaze okukola effujjo lyabwe lyonna lye bakoze nenvaamu mu kimugunyu mpolampola bakomyewo bakubya abantu emiggo ku kyalo era njagala obategeeza abamu ku basharpshooter baabo ababiri basuzewo omuvu wa kansala gwe bayita Wahabu eyavaako gano gonna amawulire nti ate bo bennyini nga bali mu nkambi be babituwa niye ebimu tubyerabiddeko ekirungi amaloboozi agamu waliwo amaloboozi ge tulina nga be-exchanginga bo bennyini so nsaba okutegeeza eggwanga bwabaawo ekintuuseeko embiranye eri e Ssembabule yeeyo ya byabufuzi era nnyongera okutegeeza Honorable Anifa nti bakama abo banaagenda okumanya nti gwe kizibu ky'ekibiina kyo oyawudde abantu e Ssembabule toyagala twogere wagamba NRM yawanguza ebitundu 8 ku 10 lwaki ozza okubba akalulu erosi zonna bazikuwangudde mukozesa bakifeesi mukubya abantu mukoze fujje Ssembabule nyongera okusaba government mugende Ssembabule mutasa abantu be Ssembabule tuludde nga twokubira enduulu mwatuuka n'okulowoozesa eggwanga nti Ssembabule erabika eri mu nsi ya njawulo so njagala okubategeeza embiranye eriwo kati Ssembabule butemu era jati Anifa nkubulabula nkubuulira we mbaka ekituukiddwako gwosetinga pulaani zo tutemule Ssembabule zonna I have the evidence so nsaba okutegeeza eggwanga nsaba okutegeeza omukulembeze w'eggwanga nti Ssembabule si ya njawulo ku bitundu ebirala balemerera okukola obuvunaanyizibwa bwabwe okusikiriza abantu baagala ekibiina mwe mubba ssente za PDM mwe mukwata ssente z'abakyala ne muzibba mwe mubba ssente z'abavubuka programu za gavumenti ezituuka mu bantu bwe nagezaako birondoola ntegeeza eggwanga nti zino ssente za muwamusolo buli omu alina ozifuna kati kyekyakuteeka ku bunkenke so nkibategeeza mission y'olwaleero yonna ebadde yakuntemuliraawo naye bakifeesi era basuzeeyo mu field babiri ba sharpshooter so nsaba eggwanga lisule nga litegedde obutemu obuli e Ssembabule n'embiranye eziriyo n'ebyobufuzi ebiriyo ne gundizo zemulaba saawa eno bate eziriyo za byabufuzi n'abantu butakkiriza nti fena tulina okuba mu kisaawe ky'ebyobufuzi niyo nale Anifa nkutegeeza effujjo ly'obadde okola lyonna ekirungi kati obukakafu tubulina okoze effujjo ku bantu ate bwogiranga ngodde eno weebuzaabuza weefuula omulungi ennyo otukozeeko effujjo enkwe zonna n'obulabe obuli e Ssembabule okupulaninga okutta banno byonna gwe obipulaninga